Akaseera kano kennyini nange Kituusa Muhammad okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde kankutuseko alipoota y'embeera y'obudde. Wabaddeyo olwandagirize mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo wabula era twekennenyeza omukubo gw'enkuba gulaga nga gusimbidde ddala mu makati ga Ssemazinga Africa era ekyo kiviirako empeweevu nga zikunta zifubutuka okuva mu gabira g'e Congo ssaako n'ezo eziva eri ku Sseguyanja Buyindi nga ziyitira ku nnyanja Nalubale okwolekera ensi yattu. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu biseera eby'okumakya tusuubira omusana okukwaka nga gukuba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo so nga ate olw'eggulu tusuubirawo enkuba okutonnya ebitundu ebisangibwa eri ebukiikakkono ssaako n'ebyo ebimu ebisangibwa mu masekkati wabula ate eri ebuggwanjuba omusana era okwaka nga gukubakubamu. Ebbuguma erisinga obungi lijja kuba wakati wa diguli 26 okutuukira ddala ku 28 okujjako eri mu nsozi z'omu Kabale tusuubira kuba diguli ku 23. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu kibuga Nairobi tusuubira omusana okwaka nga gukubakubamu ebbugumu 20 Paris enkuba okutonya ebbugumu 21 so nga ate era Dubai omusana okwaka nga gukubakubamu wadde nga ebbugumu lya waggulu okutuuka ku diguli 42. New York Tokyo enkuba okutonya so nga ate ebbugumu 14 ssaako ne 27. Tweyanziza okubeerako naawe beera bulungi weraba.